mu biyumba ebitanaggwa. Kati ongambye nkugambe. Ngamba kale. Mu biyumba ebitanaggwa. Biyumba ebitanaggwa. Gwe zimbe kizimbe kyo kiri awo toyagala kimaliza teekako mabaati na miryango nga ffe obudde tetulina mwe tuyingira. Nakikolako kko. Gumu? Si gumu si ebiri. Ate nze ebiseera ebyo nga nkyali eyo waka nali njagala nnyo okulunda ente. Eyo mu nsiko eyo. So waleke mu kyumba ekitanaggwa. Ng'olwo ng'abantu tubawulira muyitawo. Ne muwingiramu abamu abafukanamu nga tubalaba. Tebakufukira. Ebisenge bingi. Munonya akasenge akali eri. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala yeye Kasongo mbona wewo Mombali nanga Atali ya mama yake kama naye Neba nange Katonda wamanyi Katonda waki akawumbi k'emboko Friday Laruni ite tekere katasan ada jasko kola kala ilo ne dati bunga itu tunga oyang arije ole marje kapuno obore ka poke di cheburu dakede no mete era kwa nabila rekopulu jena jere tonga lofet Santo monare. Dili alabenga na makabere jesimu. Fino tutandise. Kazo tongamba. Ubo badde oli mu kukwana mu lulimi lw'ewammwe. Forredde. Pozo lwe luteeso. Kulikayo mu kyalo. Obadde maze emyaka emeka nga togenda? Si myaka. Obadde maze ebbanga ki? Myezi. Myezi? Ekitegeeza otera okugenda Yesoloti. Kati oba olya buki? Buki bwoli? Omukazi omukulu buki bwoli obwo? Kyogata omanya ate ng'oli Muganda. Babuyita kanyeebwa. Era kanyeebwa. Bwolya bwaki? Mbina kye bukola. Sooka ombuulire, wallahi sooka ombuulire mbadde simanyi. Kanyeebwa akola ki? Gwe tomanyi oli Muganda. Atali Muganda lwaki obi? Kuba nze sirabanga kabuli asoose kuli abaggwe. Bukola ki? Buulira ali eyo kale atali Muganda amanyi kye bukola. Bangamba bw'obufunza. Ng'obulidde? Kati tugenda malako interview ng'oli abuntu obwo. Kati ogeza owulira ng'oli? Nga bwenjagala. Mbulira ddala nokuba ne waka gye buli. Kiki ekibukulisa mbu kibufunza? Bwe mpulira. Kitegeeza nti buli ddakiika okola otya? Koggweko okola otya? Simanyi. Anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, follow. Ndine Shivan. Ero balimanyi. Harmless Weapon. Harmless Weapon. Twakoma kusinkana ddi. It's been a while. Nga tunagenda mu Easter. Easter yatusaze tuwabadde Kampala. I don't know mukyalo kyabadde kitya.
abantu bakwaniza batya ku Easter ngendo kulaba ng'otaddeyo nti bannaye nze mulungi nze ku kyalo buli omu nga kiki soko mbulireko kyalo kyabadde kitya do your parents bazaddewo balaba interviews no z'okola tebaziraba tebazinyeze nako kyokka ate nazibalaza wakoze otya baba mulimu abaziraba eyo kati tewali soko mbuli kyabadde kitya yes namulaza video zange like nalekawo esimu yange nga like eri open nga teri mu gundi najigenda mu gallery yagenda mu gallery nalaba video zange zino nga ndi mu kunyenya amabini eri mu kibira ku nyungu ya mawe ogenda kunyumiza nyungu ya mawe we yali nze naddukayo mangu nga sijja bisobola natuuka saawa 11 saawa zagenda okwera 5 nga ndi Kampala lwaki epyo nalis bintu ebyo waliyo butenti waliyo ne ekituufu ate nsagala nnyo ku nyungu ya mawe nga batandika butandi sijjikola nagigendako emirundi 2 so buli ekiri ku nyungu ya mawe nkimanyi eri awali akabiichi gye bateeka gundi gye bateeka ife twasula mu tenti ate tewali na mpewo ejoyogera enkuba yatonnya nno nga mwetuli mu butenti obwo tebwatonnyako wadde yatonya nga mwetuli nga twewasa nga wewasire baati nze nali sisuze na muntu ku olwo yes nali amulye ne muleka n'agenda sagala konsombo soko mbuli kikolo ovuga speed byenjagala osooka ate byosibye tuketu onyumize ekyalo kyabadde kitya bazadde bo balabye videos bazirabe nate talina kyaŋŋambye yaŋŋambye kimu kaso tafuna bulwadde taata mama taata teyazirabye kati taata ne bw'anaazirabye era tagenda kwogera taata wange tayogera ayisirika busirisa aba ayagala kwogera abigamba mama n'abiŋŋamba naye tasobola kunfeesinga kuŋŋamba lwaki taata we yakuvaako yali abiŋŋamba edda like to approach me edda naye kati takyasobola I don't know why taata we yakuta simbu yanta just muntu mukulu anabeera ng'ali ku ekyo ng'ayogera nange buli kadde kintu kyekimu yakubuulira n'akoowa okay omuntu okula ab'okukyalo babadde batya tebana kye baŋŋamba kazi natuuse nga nze nyambala ngoye zange ze nyambala eno e Kampala nga ntambula ne maama wange kuva lwe nagendayo mpaka lwe nakomawo nga ntambulamu naye nga tugendamu eyo ne tunywa namu naye mwana nga avudde e Kampala esoloti obeera saidi esoloti nagendako kweyo gundi gye bayita baye strikers eriranye ekisaawe strikers nze sigikuba nagikuba gye nagenda ku strikers eriranye ekisaawe kya gundi kyennyonyi wetwasula awo nali nagenda ne Peer Pounds ne tiimu awo then tuyoka tweyongerayo etwali tulaga paka mumorote eyo biki soko nyumize nyungu ya mawe mbulire gundi mu kibira ebiri ate vira mu kibira mbeera mu bimanyi tewaliyo kirala kuzina amazina kwerya mpaka kuwulira bulungi kasaba na batavuddeyo nambo tu video nzina muneno gutumanye kyali ogenda kumpa kwezo video ogenda kumpa ku video wena video gye wateekayo abaana gye babba ne bagiteeka netandika ogenda ng'etrendinga olwa Friday ng'oyambadde akantu akamasaamasa nga kabikkako half mabina ng'ozina bo nga muli mu kasanko mu kasaka bawala 5 soko mbuli enyungu ya mawe 3 days kyali kitya Friday yasooka like when I went there at first byasooka ne bimbowamu awo nga ndaba vibe tewali nga vibe tewali naye kasatu agenda nga tunywamu jjukira twali wali nga tuganyenya cupa nga zijja cupa ku cupa gumanyi cupa ze twanywa twanywa of course like ne tunyumirwa vibe ne zitandika tulinye ku stage ebiddako awo kwali bokunya naati kati wali oyagala nyambale ki eyo wali olabayo nti wateekeddwa okwambala bigungoye empanvu naye bano baali at least nga zikoma muno mu bisanga be baali baagala lwa nsonga bali bazende ba boyfriend bo kati zatalina boyfriend ki ekinteeka ku pressure naye wafuna gw'oli ate oluli nali mumanyi
ne mulya n'amala n'agenda ne mugamba agenda tujja kusula mu tenti yange gye neesasulidde. Tugenda empola ombuliye mu kibira kiba kitya owo mu kibira wali omugwe gwali gusoose oba si gwe gwali gusoose naye nali namuli alya dda naye ng'era mumanyi. N'oŋŋamba mu kibira kwegatira mu kibira abuukabayo nze teri yankuba wadde n'omu so just byonna byali byakuula bukuuzi kunywa omwenge kunyumirwa weebaka. Mwakuula oyinza obutakuula eyo ebyokulya tetwagula ffe ebyokulya batugulira bugulizi buli kyoyagala mukasoogera bwogezi nga tetwakwata ku ssente yaffe okujjako like poziko ng'olina kyoyagala agwenga ggwe essaawa eyo osobola okukwata ku ssente. najja ku nyungu ya mawe najja lwa mukaaga kuba yagenda from Friday paka Sunday mwavayo Sunday ku makya kati najja ku nyungu ya mawe ku luno mukaaga nze kasita nakola emirimu gy'abakama bange gyali gindeesezza kuba nali reportingira for TV nze najja ku ssaawa 11 nenkola interviews nenkwata entrance biki byonna abaana abayingira abantu bambadde biki bakoze biki kola interviews camera person ne muganda ebisigadde bibyo kwata abali ku stage kwata abaana abadigida nze nenzire Kampala engamba ku kye nalabye ku status yojjo sijja kukirinda leero kuba kusalira abantu baali beeyongeddeko obungi. Oh no, like ndowooza eno video gye nateekayo ku status yange awo nga bantaddeko abaana 6 ya mbu okuzina nange ate nze sisoboka bwe kijja mu kunyeenya amabina sobola obagenkana gati kale ku videos tekisoboka tosobola kumala gajja otyo omabina ogesiga amabina gange siga kakate bwe bajja banye bakozesa maanyi amabina bwe yagala nyenya amabina si bya force. Okay. No video nagirabye yo no go on. Yeah. Timufaayo banengenda jiba katona wechupa yalagala okukuba echupa yes vibe gomanya okulinya ku stage no banga ono Saturday ko Friday wali tuyambadde booti no banga muyimbi w'olunaku nga stage yona ine tunuulidde ggwe kyogamba final wamusinga okunyenye ebbiri nze final saagendayo naawe ngamba wamusinga okubasho nze ina wenninya ne batayuguma kale no video mama oje yalabye waliwo n'endala no gundi emusisa amwagala yali awemula nnyo ate ffe betwagala poza ate mwe bemwagala nze yawemula nnyo nempulira nga ntamye ffe betwagala gwe byotayagala nali mu kifo kikyamu mu budde obukyamu mu budde obukyamu mu budde obutuufu nali ngenze kukola seba was paid to go work because I went with nogwa mu budde obukyamu nengwa mu kifo ekikyamu nengwa mu kifo ekikyamu because Uganda abana banyumirwa kologo tenti ziseba abana bazinyenyeza ddala Uganda Warrage paid me ogenda okukola ki okukola ate nze nawangula 2 n'emitwalo ba 10 Uganda Warrage hatono eno ye competition mukwano gwo naye yali azze nti naye bali bamulonzi alina boyfriend naye abalina kati tayina abalina lwaki togamba nti alina abalina ani abagamba omukazi abeera n'omusajja omu oba omusajja abeera n'omukazi omu ekyo kigafu lina ko omukazi ateekeddwa okuba n'abasajja bameka oteekeddwa okuba nabo n'ogwoyagala ne gw'otayagala gw'otayagala ate oba omwagaza ki ate waba alina ssente banaye ndi wano basooka n'okyuka n'omutwe n'ogamba naye ono okay bale tunatandika show ya leero tukyanyumyamu wano kati
tukyanyumyamu katini. Tukyanyumyamu nga wombuulira bya nnyungu ya mawe yali etya. Kusooka ombulire actually kinadde njagala wongambye ebintu bya nnyungu ya mawe mu kibira kuba wanyumizako wano house party. There is no difference. Kati mu kibira kiba kitya? Binyuma bitya mu kibira? Mwesanze we kiba kigwera singa kiba kisobose. Kwafa abamu twerira ne mu mmotoka tetufa nayo. Oba ntintinge oba si ntintinge. Ffe tetunyumiza as long as we enjoying. By the way, Kolo nonga twayawukanya kapo nyingi. Twayawukanya kapo nyingi Kolo. Lwabawo nga bakazi bayomba. Nze ngenze waka biki abakazi mwina bangi. Bakazi bambala obugoye obumpi. People hated me that day like too much. Nga tebanjagala naddala abakazi. Kwa nasooka ne nyambala kali akasikata akamasaamasa. Bonna ne bakuba endulu ne bagamba mbogenda tubbira abasajja ne bagamba bbawe mba ndi wa kumuzina ngenda muzina mba sigenda muzina. Ne bagamba biki byoyambadde ne ngamba ekintu kya byonna naawe osobola obbyambala. Wano toli wammwe. Abakazi bajja ne bakwata akinga. Ne bangamba nti nyambadde bubi. Ate nze I don't give a fuck. Nensirika ntambula ne ngenda nenzira eyo nembeera mu byange. Ate at the same time they want to become my friend. Kwegamba abakazi mubuzaabuza. Mulaba oli alina amabina agasologanyenya bulungi ne musooka ne muwalana jangu like mugambe let us be friends. Simple. Tesooka walana muntu. Oluvannyuma be bamu ate bali bakuba engalo nga bangamba ngende ku stage. Kwanze nali ntudde ne banona buno ne bantwala ku stage. Nange kyomanya ekyali eyo gaali masavu. Tenti za nange. Ekyali mu tenti kyo nga buli gy'otuukako. Nga buli gy'otuukako yenyeenya bwenyeenya kwegamba olina okuyitawo buyisi tonyega paka ku tenti yo woosuula. Ebyabala tebikukwatako. Bw'okyamuyo omulala nga tomanyi. Tosobola mbulwa tenti yo. Tosobola. Nze ndeko neshisha nanyona za bwereere ezimu. Nga buli muntu goyina vibe buli muntu yayanira. Nga buli omu like nga yayanira like nga ayagala abeerekawo nange biki. Naye nga nze si wanyo basajja budde nze. Era mbeera awo nzija ku tebo yo wemala okunywa gundi byenjagala nga ntambula nga ngenda. Kuba sina kirala kyenkwagaza. Okay. Kyali kikambwe. Abana nga beezina eyo. Soko nyumize ku experience ya nnyungu ya mawe kuba njagala okuwulira njagala kuwulira ku experience ya nnyungu ya mawe ekintu engeri kyatambula. Ekintu engeri kyatambula Friday paka lwe bavaayo. Activities bintu bye mwakola ebintu byatambula bitya. Kozi bali bagiyita ndeku nyama choma. Yes. Naye ng'ekisinga wali gwali mwenge. Yeah. Neshisha. Yeah. Shapoti naisanga nga baziparade ne kubano neri. Ngamba zizo n'abaana be bagenda ozinywa. Era no twazinywera ddala nno. Twanywa mpaka like kumakya like wosobolera. Ogendera ne weebaka. Ate n'abasajja baaliyo nno nga bagula emyenge. Baaliyo sotte abakazi tetwalina nnyo kubonaabona. Ko omusajja ali omugambako katini. Ebicupa tezaali za bbeeyi. Yeah, baali bakusaza engeri gye baali ba sponsor. Omusajja omugambako katini ekyonywa ng'akuleetera. Abantu n'okulwana no baalwana. Ngaki? Mbanga balwanira bakazi. Abakazi baali batono. Ate kati oba olina gw'oyagala nga tolaba oli amufunzizza. Nga si lindako. Nga tewali yazze naye. Tewali yazze naye. Just mwesanza olusi mwali mwemanyiiko kati oyagala funza muntu ate olaba waliwo amufunzizza. Kati oyagala okumuggyayo oli naye takkiriza kati nga mulina osooka okuzeewaamu awo kati ne tulaba ne musajja. Bantu balwana. Baalwanira ddala nno ne babakwata n'obakwata abamu. Nga balwanira mukazi. Mu kibira. Gwe tomanyi ekyali mabega ga stage eyo wali engeri y'obusubi eyo. Buno bwe bayalawo obwazi buno obukalu. Abaana beeriira nneeyo gwe tomanyi. Mabega wa stage.
bulungi nnyo tewali wata like we batasobola kuliira muntu mu kibira wali muli mu kibira teri abakuba ku mukono oli waddembo mutwale yeyeyeyo n'omujja ku gundi ku event ne mugende kuba muli mama mu betwasanga eyo nga bali mu kwerira eyo abatasuze mu tenti ne basula eyo emifaliso egimu ng'enkuba tennatonnya abaana nga bakaaba mbu gyatobye tekage kwa tennatonnya yali nga tennatonnya naye ng'abaana bakaaba nti emifaliso mibisi ng'abaana bagikoze abaana bali basamula amazzi naye awakusukkako gwali musulo ogwo tegayinza bba mazzi oli mu kwegumya abaana bakusingako kati owooza mbu gwali musulo nze sipiisuula ebyo bizizza ebyo bafana yabagamba omukazi awooma yalina amazzi agaseerera museereza gumwe lwaki mwagala ebyo olina ki nze nina museereza agagira agamaswa ng'abagabanyankole mugira mugasigaza sigaagala omukazi awooma yaseerera akasolo abasigadde maama oti yakubuuliriddeko nti ebigambo ebimu bisabike ate kati mbisabike nti wana e Buganda musabika ebigambo temusabika tusabika temwina kyemusabika mukikubanga bwe mwagala naye gwe sooka ombuulire kati comparinge house party z'obaddeko ne mu kibira by'obaddeko wa wasinga okunyuma wa wasinga obwambu wa wasinga okukolebwa ebintu ebingi house parties ebintu bikolebwa nno kubanga house party mubeera oluusi mwena musobola okudda mu ruumu emu ne munywera mu ruumu emu jjukira amataala tekubako mataala ne mutandika okukola ebintu byammwe ffe tuba tetufaayo nga mu ruumu mulimu abantu bameka oba tuli mu 15 oba 3 tuli mu byaffe tuli mu kunywa buli omu aleze wuwe gwayagala gwasuubira okulyamu ekyo ekiro kati goba oyagala kulya nga tukuviira tukuwa akagaapu mwe weenyigira oli omuntu wo mu mirembe tekuba mataala muntu talya tekuba mataala nje simba muwulira amaloboozi gokka kuyitinga nawe mba temwagala nga mubalekera ruumu nga mufuluma bano bali batandiseko n'ofuluma yeah of course nze sobola kubeerawo nga ndaba omuntu nga muli mu kwerya tekisoboka nyinza obeegatako ng'okyamuka bubi kati kyogamba gwe tusobola kyamuka ng'olaba abantu abali mu kwerya nfulumamu ofulumamu neeretera omutima gusigala mabega kitegeeza naawe okyamuka kati nange ndi muntu so you prefer house parties okusinga ebibira yes ebibira tuba tugenze gyasinga bwemanyi kunyumirwa mate okwegatta eri kuva kwa kiro nti omuntu obulawo buwuzi naye ku house party oba bwe mutuukidde we mwagalira jjukira mugenda munywa kisinzira mugitegeseewa mugenda munywa mpaka we mutuuke kati ogenda otuuke ng'olwedde wavuddevuddeko dda wakyamuse bibyo otuuka oyagala muntu wo ogwo n'omwenge muzibu ogwo nyo otandika olaba omuntu omubi ng'omulungi gwali gukikozeeko mwenge ki gwali onywedde ne sokoba express y'omwenge ki gwali oguludde n'ogamba guno nagwenyweredde nga gukozeseza kyobadde toyagala oli ogunyweddeko I don't think mpoziko nga ntabudde ebika by'omwenge bingi naye nga olonyweddeko omwenge omuntu gwali toteekeddwa kubeera naye n'omaliriza ng'omuwadde omutunulira bulungi nnyo ng'olaba yakyasinza okulabika obulungi mu bbaala nnamba naye ate nga ye mufu asembayo kati muzukukireyo mu buliri n'owulira ng'oyagala nakwetuga ng'oyagala empewo ekumire atirisi naye nga tosobola naye n'oguma nga kyawedde ate kisinga otwewuunyisa bazukuka baagala obbawaako ng'omwenge gukuweddeko ng'ani g'ogenda ozina ng'ofaanana ate aba yalidde dda ate oba walidde tobadde tutamidde gwe tomanyi sekisi wagundi w'omwenge nga wanyuma tamanyi bino ebyammwe bino bye muzuukuka ne mutandikiraawo sekisi w'omwenge ng'otamidde omukazi aba awooma ate muba mubyekola nga temufaayo nga teri kwesaasira naye wali kati nze ozuukuke ku makya leero nze n'omala ondya nga ntamidde oba nga ntamiddemu kuba sitamira nnyo kiri awo just mba nkanzeemu n'okera ku makya mbu oyagala kundi yonoona budde togenda kulya
guba gwampeddeko ddawo mba ntegeera kale ate mba nkulaba bulungi wali mba sikulaba bulungi mba sikutegeera naye kati wano mba nkulaba bulungi awo mba saagalirako ddala Sanga ekisajja mu bbala ng'olaba kibi mu kusooka nti oba wakayingira omuzoleya kati mba mwagaza ki naye wali we gugenda nga gulinnyamu ekiboozi nga kijja olunzika munzika mweridde naye ku makya we wali obuzibu ozuukuka nga wasuze n'omutugo badde toyagala ssula naye naye amabaala olowooza temugenda gakendeeza nga baŋŋambye ennaku zino kiwamba mu mabaala kisusse batunda abaana mu mabaala simanyi oba batunda simanyi bawamba abaana ne babatwala ne babatunda bawamba stories eziriwo right now oli ajja mu bbaala either mukama wakuyamba n'akukwana n'akutwala butwazi then natuuke n'akwefuulira n'akuwamba ne bakutwala ne bakutereka abantu nga bakutunda oba si kyo oli n'akusanga ku mulyango gw'ebbaala n'akuwamba nga tatute kunzita bantwale oba togenze kuntuga ntwala andi bakukuumira mu kiyumba mukasompa emmere n'amazzi ng'ompa nago okunaba ntwala obadde otya byetugezaako okwogerako biveewo ate gwe byoyagala nze muntwale mukasa mumpa amazzi nga temugenda kuntugumbula no ate bagambye obuzibu obuliwo nti ababikola bali mu gavumenti babikole nze kasita okuntunda nga togenda kunzijjamu byamunda kuntemako omutwe antwala tuli eno tunoonya bagundi bakuwamba ogenda ogwireyo mu laavu n'omuntu bino bye tulaba kugwa ng'oli wano nze mumpambe kasazilo nga sitemugenda kunzita mpe emmere mazzi naabe ntukule bulungi neera nzizayo mu kiyumba kyo gy'oyagala mbeere nateeredde dda nina n'ekizibu kirabika kati nzaaliko ekizibu nzaaliko ekizibu naye wonooviire wano ng'okyalinawo ekituli yadde nja kuba nkyakirina kuba waŋŋambye akantu kafunza naye okali okufa obufi bwagala kuba buwooma naawe osobola olya nedda maama kati mukikyenge kanyambe kinze oluusi kayinza okwongeramu ku gundi tomanya sinakye mmanyi kyekakola sijakitandala gwe mukama katonda nze no mbadde mmanyi ogenda gabannaaye mutuveeko muleke tuwamba gwe bagambye abaana tebaagala bawamba abasinga bambi babatwala tebamanyi ati bakutwala tomanyi era osooka n'ogamba kati yono gwe simanyi era otyamu n'ogamba gye bantwala nga simanyi naye omuntu mpoziko bakuwamba buwambi ku mulyango ne bakutwala nga omuntu takumanyi awo oyinza n'okuba endu naye kati omuntu ontutte omaze okundya ate otuseeyo neefuulidde mpasiza ddala mberere ddala anti aba agenda kukutunda ate ku balala ye obeera mu kiyumba nga akutuguza balala kasita mutangira nnyo kundeeta amabwanze obusigaddemu abamanyi gambo bimpeddeko anyway gundi kize wali obaddemuko before ki ebyo wali oliddemu gundi nga bikunyumira eki bwe wali wegatiddemu before ki wali wegatiddemu bingi ng'olese obuliri ebingi mu biyumba ebitanaggwa kati oŋŋambye nkugambe ngamba kale mu biyumba ebitanaggwa gwe zimba ekizimbe kyo kiri awo toyagala kimaliza teekako mabaati na miryango nga ffe obudde tetulina mwe tuyingira nakikolakokko gumu si gumu si ebiri ate nze ebiseera ebyo nga nkyali eyo waka nali njagala nnyo okulunda ente eyo mu nsiko eyo so oleke mu kyumba ekitanaggwa ng'olwo ng'abantu tubawulira muyitawo
ne muwingiramu abamu abafukana mu nga tubalaba. Tebakufukira. Ebisenge bingi. Munonya akasenga akali eri. Ewa mama batabalita mukubagala nnyo okufuka ku mubimbe bitanaggwa kuba tebaba bamulaba. Muba muli eyo ng'owulya kiruru. Oluusi nga tukulaba n'okukulaba. Ne tusirika ife ne tutambuze ogwaga mutandika mutya gwe n'omulenzi nti omanyi tugende tugende mu kyumba ekitanaggwa. Kati mba saagala gendawo. Mmanyi ennaku zino ennyumba z'abasajja nazo tezikyalika. Oyinza oba wakayingira bakakutuusa ate ne wajja yeereeta ate abakazi b'ennaku zino basusse okukyalira abasajja nga tebaagala bakubira masimu. Oyinza okungwako ate nze simanyi byakulwana ebyo mulwanira musajja bansanze wa musajja. Ebyo sibiwabudde nze. Kale omugamba tuli ekyumba waliwo kisegguusa ekiri wali. Ate bwalina budde bwa kiro by then. Kati mwebaka musanga y'embwa musota. Ate kati embwa musota tegusobola luma abantu beegatta. Ani yakugamba? Nakiwulirako ekyo naye sikirinaako bukakafu. Tegusobola. Mujja pika abantu emisota gigende gibalume. Gibalume. Mwemba munoonyayo ki? Ekifo ekirala. Kupaakingako mu kkubo, mu mmotoka oba nga bagivuga. Nga mumaze kyogerako? Ate kyakwogerako sekisi oba ogenda buuza mukazi nti oyagala mwegadda ng'omala buuza oba okwatako obukwasi. N'agamba sibatugire. Si byakugira mpoziko nga tayagala. Naye waaba ayagala tajja kwogera naye ajja kukyuka bukyusa ateekewo emmamba ogikube. Emmamba. Kaakati wemba mugira n'olinnya ku muliro. Ate kati omuliro era tugusamba bwe tutirire tuguzikiza ne tugenda. Kyogamba muliro gusobola okulemesa okugira. No, ngamba muli mu mmotoka mwegira n'olinnya ku gundi y'omuliro emmotoka n'esimbula. Ate tetwegatira mu maaso emitebeze mabega gye ziri gya soseetulamu katini. Zeeze emmotoka ze twazipaakinze mu makubo mu kazikiza. Babaana no babalirira ddala omwo. Ate ne tuli ku nnyungu y'amawenzi negatira ne mu mmotoka nze tombuulira. Ate ennaku zonna nayingiddemu omuze ogw'okwegatta nga neekwata vidiyo. Si trending guno omwaka. Nga weekwatira mu vidiyo yaani? Nga njagala. Vidiyo ku gundi ku simu yaani? Eyo ey'omusajja? Yonna. Ate nze n'omusajja ne bw'onkwata vidiyo gw'amanyi bugenda bipostinga kanze kasitompaako bukiripu. Obwaki? Obw'ogundi. Wayingidde ongaye ku nyungu yamayo mu tenti wakikola ne mu mmotoka. Anti nakikolera n'omuntu omu mu tenti nga tali comfortable ne mugaa tugende mu mmotoka yo. Nga mulimu abadde yeesibye mu mmotoka amweteze ne tumufulumye ne tumugaa soko gira olindamu. Omuwala? Tumugamba alindamu. N'omwana omuddiza omulenzi? Ate kati ne mu muddiza oba oli yeekyangira ddala n'agenda. Ndimanyi yemutwala. Yeekyanga? Omuwala oba olimu amagezi omusajja aleese omukazi omulala mu mmotoka. Akulaga talina kyakwetaaza. Akulaga talina kyakwetaaza. Kitegeeza ali yamulidde ali dda. mu kwegadda ng'olaba oli mabega ga mmotoka. Kitegeeza ali yamulidde dda. Yali talina lwaki yali amuleeta ku nnyungu. Abawala nabo bayinza okuleeta. Tumanyi abawala ennaku beegomba abasajja. Oyinza oba ng'osobola okwegomba omusajja naye nga tolina osobola kukola ki. Kati ng'olaba waliwo akaseera just osobola omufunzizaawo. Ate kati ogenda olaba ate waliwo abirinnyeemu. Kuba nze Kasana mulaba namugambirawo leero guggwa. Gwe wamwegambira? Ali tayagala. Teri atandaba nga muwalula. Kutidde. Teri atandaba nga muwalula. Namukwata bukwasi ne mugamba yitawo n'angamba sokoliddeko nkole ne mugaa tugende. Akole? Asooka agambe bakyali be mbwako bali ne mbamuyitira nako ne mbagamba onaakomawo. Ne muyisaawo. Ne mutwala eyo. Mu tenti? Zanya n'ozanya. Ne yeekyanga mugeto mugaga tugende mu mmotoka? Ne mugaa tugende mu mmotoka n'ate nga ne mu tenti twakikoledde. Ate kola natambula n'obupiira bwange. Kuba wali omanyi era mateeka. Nali sijja si mateeka mbu ngenda kwegatirayo naye. Kyajjabuzi ne mulaba ne ngamba ono kazze. Tutagenda sula leero nga tebamugize.
ne ngamba kati kanneekwate kwono kuba basigadde sibaagala sibamanyi ate kati temuli ankuba ne ngamba kangende ne gwentegeera. Okay. Kifo ki ekirala? Bifo bingi kuboowa wali mu kyalo kuva mu kyalo oli Museegu? nze kuva dda kiraka nga nkyali ne mu lubuto ndi Museegu. Ku Bowaholo? Amazzi gabendi mwagonoona? Ate tugonoonye tugamba go gakulukuta gadda mu ndoba gakulukuta gadda bweru. Kambuuze ku Bowaholo kwennyini nyini? Sawa nga nnya bbowa ze ziba tezikyakola abantu baba beebase. Sawa nyeze kiro? Yasooka okujja yalinya mu bintu byammwe? Teri yajja nakujja nno. Ku makya akimya amazzi? Ate yalinya mu tugamba byaliwo era. Mwabi? Nze nagamba siri wa gundi, nze siri wa live, nze ndi wa kapiira. Kati ku Bowaholo y'ekyalo ne mujja kuba ebisiraani? Ate ne tugikuba ebisiraani kasita ekyaliwo tennafa. Emmwe mwagigumya? Sifa abagigumya naye era naye yali yeetaaga abagiweeweetako ku olwo. Soloti yakuwona n'ojja e Kampala. Ate kati ekyewuunyisa n'abavubuka bayo nze sibaagala tebankuba. Bonna mbalabanga baganda bange. Kifo ki ekirala? Era gwe leero baani yakutumye kiki ng'obuuza bingi. Olwo yaŋŋambye mbuulize omwana oyo bifo ki bye yali yega. Lwaki etadde n'abinneebuuliza? Ate agenda kujja wa? Tabeera na wano. Omukyalo kigankoze. Takola ki? Tabeera na mu Uganda. Abeerawo. Kati lwaki abibuuza? Ayagala kumanya kuba omunyumira. Kuba omunyumira yaŋŋambye mbuulizaako omwana oyo bifo ki bye yali yeegatiddemu. Wakamuwaako bina. N'ekyokubiri ayagala kumanya myaka gyo. Kuba ebintu byogera waliwo abantu abalina emyaka 5 nga tebabikolangako. Kuba tebasobola kufuna ako kadde ate nze nakafuna. Olina emyaka emeka? I told you I have 22 years. You have 22. 22 kati gwe Yesu ne waakuyita. Buli kimu kikoze. Ntwalawo. Naye gwe ne mu ggulu ojja kuwenderayo. Era ne mala ndaba malayika ng'empitako nga yo tugenda. Kwegana kwa malayika tekwisanaga mu maaso. Ng'olabika bulungi. Nze ku musajja ng'alabika bulungi nga yeefaako. Kwenfiira. Gwe wunya bulungi labika bulungi. Kati bwogenda mu Geyeena n'osanga Yesu sitaani ng'alabika bulungi. Nga yamanyi. Ate kati fe olaba ne wano ku nsi tukola byambyone kati olwo. Ate sitaani nanyini byambyone. Naye nga tumugamba boss. Nawe wegateeko ku lugendo olw'abagundi tugende lumu. Nakozanya. Ate teri nze sasa n'abali omusaayi bagamba mu nze olw'oluli yagamba mu comment section mbule embeera gwe bakukwanira simanyi naku mmeka ne bakuliirawo kabakukwanira omwaka kabakukwaniriza eddakiika bagenda kukulya. Result bayakulya. Bagenda kukulya. Teri musaayi asobola kukwanira ye ne weeks ino ziba nnyingi oyo nno akwanira weeks kiraka aba akwagala ddala kuva ku mutima. Naye bano enamba gikusabye kati akawungeza ayagala kukulaba. Mwe munyumyemu. Ate munyumyemu ng'ogenze wuwe. Kibaye kalagala na muntu natakulya. Mpoziko nga saagala era. Danti kyekugambye nti oba kuyise munyumyemu. Ate abasajja b'ennaku zino bayize okupangisa gundi. Rumu ne batateekamu ntebe. Otuuka otuula ku buliri. Baba bategedde abakazi mutuuka mulaba firimu mbu. Mbiwulidde eyo nga Ekitegeeza naawe olina ebikunyiza ku bawala bano bye bakola nga tebikwatagana. Nakugamba. Soka ombuulire. Buli w'okyaliranga gayo mateeka. Muba tolimu. Ate ye ne gayi n'amala akiwulira mbu oli mulwadde ate n'omala n'ogenda ewe tomanyi wayinza n'annyiiga. Ogamba wazze kumuke mulwadde. Si mulwadde. So omulenzi bw'akuyita genda ng'okimanyi mateeka alina okukulya obutakulya mpoziko nga tayagala naye abavubuka nga batono abali patient bangi
nzo omulawe mugambako n'agaana nga nkita. Omuntu osobola oba wakatuuka bw'oti akulagirawo nti buliri. Buliri. Era kyaba akuyitidde. Waize tondeka na kusawadde. Mama gy'ovudde ng'ossa wabadde ambadde ku bbola. Bw'obadde tossa. Yonna gy'obadde otambulira obadde tossa. Ng'omukka gw'ossa ogusanzaawo. Oluusi njagala na leero bannange simanyi nakumanya. Wali eyo aneesunzi kiraka wandaba kayinza n'okuntugumbula. Gwe mukola ki? Ati era obuzibu bendeguzanya abasajja. Agenda kunnyendako ku nnyungu ya maawe namugwamu ng'atandika complaininga n'emusasula yampa ddiiro. Ne bampa ssente eziwera ku ssente ezo namuwako emitwalo 10. Yakwendako ku nnyungu ya maawe? Ate nga nawe walina gwali naye. Kati namugamba tugende n'agaana neyeefula tayagala mbuyere kubanga alabye walire w'amabi n'amanene amangi ennyo. Wamugamba mugende mu tenti n'agaana? Eya n'agamba kale olwamala ayina engeri gy'abulawo n'ekakazika omulundi gumu. Ekitegeeza yalina girlfriend we ng'omumanyi? Ate ebyo birimu bya girlfriend nti no oba gundi. Anti leka aba mukazi kuba bamulabye awo. Ne bagende wayitawo eddakiika nga ziizo nga bakomawo bayinaayina ne baŋŋamba abona. Bava ku erye. Ne ŋŋamba okay, nze siyomba. Nasirika busibi sinemusindikira mese ne mugamba we are done. Ne tukomaawo. Ne mulinda. Nampa ddiiru ye n'alina nkonekitinga ne ssente n'enzirya. Nimuwako emitwalo 10. Mmalako akajja. Ze walina ofuna ate ze wamuwa? Ze nalina ofuna zitya. Like bazimpa. Ati ngamba eddiiru yali ye ng'olina osanga yalina mmuwaako nange nsigazeeko nkati ye nga ye bbulooka. Yakubulookinga muki? Yanfunira omugagga. Twava mubi ne mugamba kiraka ebyokweyagala bigaanye. Tusigaze omukwana ate nago ne ngusalira ddala saagala. Nze siba mukwano. Mwalina kufuna kiwato ate nga gw'obadde mu miguwa? Era yagala omu ekiwato? Twali twerya dda. Ngamba kibayita ekiwato mu ssente nti mugabanire wakati? Yes. Ate nga gw'obadde mu miguwa? Nze mbadde mu miguwa. Naye alimba. Era namugambirayo bro. Olimba. Naye ajja kudda waba alina ddiiru bwezi ate ng'ozimala nga ajja kudda. Asaagala. Wakikola mugira? Nga njagala mwegoberako ddala. N'olaba yanyiga kitegeeza baakuwa akasente akawera. Ne mu blockinga buli wamu buli gyakubirako buli gyasindikirako message gye mbulookinga. Saagala. Nsirika. Naye omwana akutwalira ku mmeka? Omwana akutwalira ku mmeka? Omwana atwalira ku mmeka nga kyolo ky'obuuza ekyo. Bali manyi kozikubewo nti bw'oba tolina zino totawaana. Wegaletera batulooza. Waliwo luli yaŋŋamba mbu simanyi ogwo omusege gwennyini simanyi eyo malaaya gwe toli malaaya. Malaaya kambeere. Bagamba oli musege. Ndi musege era kambeere. Waliwo omukomenti yagamba kati eyo infection eri ku oyo. Kati nno siina wadde n'emu. Singa abanzi n'ekitwe singa kati bo balwala singa tebakyadda nakudda. Infection agenda yitirawa mu kapiira. Agenda yitirawa mu kapiira. Wagamba luli oyagala kunkebeza abantu balabe naye nalinda singa sikulaba. No gundi by the way gundi da kungenda kagula. Tukebere ebyaddala. Nga bawoza simanyi kati oyo. Tukebere wano ku gundi. Wale yagamba simanyi kati oyo kiraka mulwadde wajjo atambuza bulwadde kutta banne. Mukwano sirwalanga nako wadde akatondo bwekasi. Gundi da kungenda kugula bugundi butesito bwokebere. Ndi mulamu nnyo. Tukebere emirundi ebiri akamu kayinza tulimba. Tewali buzibu nawe oyagala ogujja. Nze sikulinaako obuzibu. Naye abalowooza musimanyi biki mukwano. Infection teyita mu kaveera nga wagiraba weeyo.
ya steel wire. Anyway, ndine Shivan naye gwe ayagala okugula ebintu e China tugamba buy with Joseph e China wali okubanga buli kimu kitambula bulungi okugeza ayagala kusuubula bintu ki byonna abasobola okukulambuza ayagala kusindika sente yes bintu babikusindikire gwe nga togenze kikugamba connectinga ku China nobanga gwe nanyini China kitegedde buy with Joseph enamba kweziri ayagala kugulamu akamotoka wevugevugemu obeerewo ng'oli talatibu bamuyita Sula Motors emakindye akugamba buli kimu kiba kiggwe nabaze kweziri oyagala kuswapinga oyagala kukibanja mpola gende wa Sula Motors abeere nga akuyamba naawe emotoka oyagala kugitunda olina ekizibu ku speed Sula Motors wali agamba nti gwe gireete nze nkuwemu ssente ogenda omaliriza ebizibu byate onoofa bizibu ng'emmotoka wagigula eri awe kutunuulidde Sula Motors kyajja kikuyamba ekizibu obeere ng'okimala bulungi nnyo. Tukugamba nti aba Jots products obamanyi batunda eddagala liri habo bakola ku infections. Jots products Era si infection ogikomezaawo. Nanga gundi business ya muntu bintu byatunda. Era si infection gyolabye okomyawo. Nedda yagera kwogera bingi byajanjaba si nfunye bubi. Anyway, Jots products bakugamba nti no bajjanja bintu bingi okuli gundi prostate cancer, okuli pressure, okuli ebizimba mu nabaana, gaina sicknesses zona bazikolako, bayina infection T, balina money power, balina kati balesaka oil akapya ka oil ako ebirevu bikulemye okumera ningo owulira obyetaaga ekiwalata kikumazeeko emirembe oyagala kiziba kati then abajjotsi bakuyambako ka oil wekali osobola okwesiiga onoonya sideburns tozirina ebirevu tolina ekiwalata kikulemeddeko ka oil wekali osobola okukakola ki osobola okabatumye nabaza bikoziri waggulu osobola okukola buli kimu nobanga bakuyambako okumera enviiri bwozaagala zimere nga zaagaana okumerawo okitegedde enjovu yalwanirawo nnyo obusubi ne bukola ki ne bukala ne bwagaana okudda kozesa oil okitegedde Era mu bigambo byonna olabyeyaako nti enjovu yalwanirawo nnyo gwe naawe enjovu yalwanirawo ewa nje yalwanira okitegedde basobola okuyamba bulungi eddagala lya infections buli kika kya infection kyonna bakijjanjaba tebalina buzibu. There's a website bagiyita myspayugi.com eriko spas around Uganda, all over Uganda. Oba oli Soroti, oli Gulu, oli Mbalala, oli Mbale, oli Kitugumu. Naye ng'otuuse owulira nakanyama akuluma naye ng'ogamba kati wana basipamba jeewa. Genda bugenzi ku Google teekamu myspayugi.com. myspayugi.com ojja kuleta line up ya spas around woli. Ojja gamba kuteekamu area mwoli bakuletere spas zonna ezirimu ng'olondemu spam ogambe ogendemu. You get the services zoyagala body to body, oyagala body scrub, oyagala deep tissue, oyagala Swedish zonna ojja kufuna service eno gyoyagala. Gwe no waspa oyagala kujoininga it's fine nawe you have a chance. Enamba kweziri ku gundi ku website genda or registering spy so okuba visible ofune ba customer ba clients. Gwe client ng'owulira ogamba sisagala kunda banga nnyingirawo so services bazikuletedde on your doorstep. Typingamu nenda mu area mwoli kebera spas ezirimu abaana kwebali gamba nti spa ngenda okozesa jigire kola order omwana gye wooli kitegedde so bikimu kibenga kitambula bulungi nnyo. Obadde okayana kya njovu zalwanirawo obusubi ne bukala bwali buganyeko ebyange tebigandangako kumera ebiki ebyoya ntona ndi konviiri kirevu na twaliza mule kyogamba oyogera enjovu yarwanira ennyo olumu tasobola kutegeerawo wadde toli siri Muganda kyogamba wowe enjovu zirwanirawo naye omalako wiiki nga newegaza
nze nagambira weeki tesobola wera nga seegasse. Nagamba mpoziko nga ndi mulwadde naye mba seekyo. Kwegamba buli njovu ejja n'amaanyi gaayo. Ate naffe tuliwo like obalwanyisa tetulina buzibu. Tumina buzibu. Whatever comes your way kiba kiggwa. Anyway. Otana okwegadda nga kunyuma. Si buli kaseera. Omulamu. Kati nze mala n'omwaka nga zisse ekyokumala ewange tekiyingirayo. Olwawo. Olwawo. Kati kuveeko kuba tulina ekyokufunamu. Njagala ndwale. Nze olwala omugongo ne ngenda ne ku gundi. Ku macupa? Hamza omumanyi? Hamza? Hamza yani. Utandise ebintu bye bisaaga. No, I have a friend bamwita Hamza omumanyi? Oh, okay. Ate mumanyi it's okay. Abadde anjagala. Mukwano gwo. Simumanyi poziko nga ye abadde anjagala. Kati waba akwagala. Ng'ajja ndabe tukyogereko tulabe oba kijja kukola. Kiki oli bw'aba akubuuza tabakwambira byagamba bakugamba ebyo byokka. Kati nze oba ogenda kumpita ng'ongamba ti mujangu nkutwale wa maama omulabeko mu kyalo oba omulimire ku binyeebwa. Obadde ote wano ndi muganda wo. Nangwe naye ng'alemerako nnyo. Akuba. Anyway, kasita tumaliriza mukwate. Nina kuto mukwatira mu kamera muyinza okwogera ebitakwatagana mu kamera. Nze sobola kwogera bitakwatagana. Anyway, olunaku lwaleero lulabise bwe lutyo mbadde ne mwana muwala Shivani. Ogenda kumpa gundi videos ezo njagala zikozesa abantu balabeko. Sikuinaako. Eza nyungu ya mawe. Sikuinaako. Eza Friday ne Saturday. Mpayo video nya. Kali. Kiri okay? Nazikuwa. Okay. Amina naye mwekuume. Kibba bawala kyazze mwekiri mu Kampala abawala babappa. Mulungi beera n'omulevugo mpa emmere ebisigadde gwamanyi ntikasa otanzita kuzita saagala. Era tebabatta naye babatwala ne babatunda ku basajja ab'enjawulo. Nga batutwala bwerwe. Muno afuna warehouse mwabateeka babagagga ng'ajja nti kulabira mu kamera nti awo nga bakuyita gwe jangu ng'omusajja agenda. Oba bazze mukaaga mu kiro nga buli omu alaba gwe gwe yeetaaga. Koko baita okukuluusanya. Anti mukugamba kibba bawala nga babatwala muzi warehouse kyazze. Malangwa ku manege g'omuntu ngenda nago. Tosobola. Gwe kennyini embeera gye bakutaddemu obeera mu kutya. Abakututte. Anyway, akuwambye osobola omulaba. Naye gwe kennyini awo osobola okulemererwa omuwabira abantu bonna kubanga oba n'omwabira abantu babeera connected. Poliisi ebe bamanyi. Bakolagana ne poliisi, bakolagana n'abasawo, olwala bakujjanjaba. Naye ng'omulimu gwawe gumala kuggwamu supu. Batulwaza siriimu. Bakkebeza. Ne kati simanyi oba omugagga ate ye bamukebera. We wali obuzibu nanti. Ati mwegendereze. Ye nga bangambye wawadde obbiddwa nga wawonya ababbi. Babadde bakubbye batya Lindako. So ombule what happened? Just tubadde tuveeyo mu bbaala. Kiro? Kati nga zibadde ssaawa I think 9. Ogw'ekiro? Kati twabadde tuli awo ekibuye awo ku junction yawo. Bakubbidde wano kibuye? Yeah, ekibuye like eri kukola nsi eri. Eyo kyo junction like ekino ekidde Kololo. Then eno waddawa mu junction eyo. Ekibuye waliwo ekidde Kololo. Tugamba oba ogenda Kololo goyitawa. Oyita Ntebe Road. Gamba ekidda mu tawuni. Oba ekidda mu tawuni n'ebyo ebimu bayitawo kibuye we nawulidde abantu baba batugamba mbuwana ekibuye babawonyo abantu. Nito tutagamba kibuye nti ate waliwo ekidde Kololo nedda. Era odda mu tawuni. Kali era lwe byebimu oba ogenze Kololo batogenze. Mu tawuni we wali ekidde Kololo. Byebimu makubo ge gamu koyite eri koyite eno jattuuka. Oli ajjemu buli nange.
What happened? Kiki kyaguddewo? Yes, like abadde atuvuga nnyo. Era singa twagudde mu maaso ga lole lwebadde genda tulinnya bulinnya kuba yabadde tesiba ng'ejja speed ekyatuyambe like yayimiridde wano eno mwaga amakubo yegaawukanira awo kwekyo kigundi Owabodde gwe badde yababbi? Ate omulala like akasawo kagudde wansi oli najja n'akalonda nga tebakasise tebakasise yatukubye mu hampu oli najja n'akalonda nga tumulaba naye nga bali bangi nga tosobola genda kugoberera muntu ne batwalamu buli kimu ne ngamba waayi tenzi nasize nakkayanira kasawo kange akasawo ko bakalese bakasudde ate bakagaza n'okalondayo omuwala yagaza ninze ngende batugambire naawe kati we mugende eyo n'amasimba bajjako amasimu ne ngamba esigendayo buli kimu ne bakitwala buli kimu ne bakitwala sente buli ekyabadde mu kasawo kondomu ate kondomu njagaza kimbamba nabadde ngenze mumanyi shuwa nadde ntambudde byange leero tubadde tutaddemu sitambula nayo buli kadde ntambula bwe ngenda nti mmanyi ngenda kulya omwana w'omuntu anyway kale tukomyawo leero tunabeeyongeza omwaka omulundi ogujja ngenda kukebera Shivani wano ku kamera abantu bategere status yo oyitiriza okulya abaana b'abantu naye abantu bamanyi status yo kasa bankebeze bo bamanyi status zange